وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mukama waffe atenga mukadde waffe omugenyi omukulu n'abalimu bonna abatambulidde mu buufu bwo. Sijja kusobola bemenya biti byabwe obudde butambudde. Abaami n'abakyala, abawalimu, bahaji ne bahajati, abapya n'abakadde mu nsonga eno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala we yali atonda ensi eno ng'amaze okugissaako ababaka, we yatuuka ku mulembe gw'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yagamba okuviira ddala ku Adamu, omugwa ogutuluka oba gwe twekwatako paka ku Adamu, yagamba qul nahbitu minha jami'a, mukke ku nsooko, fa imma ya'tiyannakum minni huda, ngenda kubanga mbassaako obulungamu. Natugamba dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kat Allah nasso obulungamu bwe naye n'agamba faman ittaba'a hudaya, yenna anaba yekutte ku bulungamu obwo, fala yadhillu wala yashqa, tajja kuva ku mulamwa wadde okusiraana ku nsi kuno. Abamanyi abalannamya ebigambo bya tafsiri ne batugamba nti Allah ayina ebitabo bya mirundi ebiri bye yassa, kitabullahi al-mastur wa kitabullahi al-manzur. Allah ayina ekitabo ekyawandiikibwa kyagamba wattur wa kitabin mastur, ndayira ku lusozi lwenayogezeganya nako nabbi Musa alayhi salam, nendayirira ku Qur'ani n'ebiwandiike byonna bye nassanga obubaka nebibeerawo. Ne wabeerayo kitabullahi al-manzur, ekitabo kya Allah ekirabwako. Allah akyogerako wa agamba inna fi khalqi samawati wal ard, ensi engeri gina gitondamu n'eggulu n'ebirimu byonna byonna, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, n'engeri gyentambuzaamu obudde n'okukyukakyuka kw'ebiseera n'embeera n'ebibeera mu mbeera ezo. La ayatin li ulil albab, mulimu obubonero n'ekyokwebuulirira eri abantu abakola ki, abafumiitiriza. Kati ekitabo kya Allah abasinga obungi twali mu kisoma nga bwe bulamu buno bye tuyiga, obukyabuziba butulaga ebintu bingi, nakyo kitabo kya Allah. Nga olaba embeera z'oku nsi zino, Qur'an nayo weeri, oba Qur'an nga weeri n'embeera z'oku nsi we zikola ki, we ziri. Kati ebyali birabiddwako oba ebizze bibeerawo, ng'omusiraamu olina okufunamu ekyokuyiga. Kitegereka bulungi nga wotuula n'osoma Qur'an n'ofuna ekyokuyiga. Emikolo gino egy'amawulede bantu bangi nnyo abagyogerako ebigambo bingi, naye sigenda baanukula leero, naye kansomese oyo abadde tamanyi bunene bwa kuŋŋaana kusalira mubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wadde obulungi obw'okuyitiriza okusalira omubaka. Fakad akhraja alhafidhu Abu Nu'aym fi hilyati al-awliya wa tabaqati al-asfiya, munna hadithu omukuukuutivu ayitibwa Abu Nu'aym mu kitabo kye ekiyitibwa hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya. Kitabo kinene bwe kirimu ebitabo nga 10. Atugamba ebigambo bino byeta mu kitabo ekyo, n'agamba an Samrata as-Sawa'i an abihi, ebigambo nga biva ku musajja ayitibwa Samrata as-Sawa'i nga abijja ku taata we. Qal, anyumya n'agamba kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abakyala nsaba mumpe ku matuuga mu ebigambo by'enjogera bigenda bayamba nnyo bino. Omusajja anyumya n'agamba nti kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lumu twali tutudde n'omubaka nga we tuli wano. Fajaa rajulun, omusajja najja n'agamba atya, ya rasulallah, gwe mbaka wa Allah, ma aqrabul a'mali ila Allah, mbuulira mulimu ki wemba ngukoze gugenda kunsembeza mbeere kumpi nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nsawa tutambule ffenna. Bil amthila tattadhihu al maqal, ebyokulabirako bitegeeza abantu ebigambo. Saawa zino oyinza okuwulika abunyata wano ng'edduniya ekwezinzeeko, ekkuba woogiddiza naye ng'ekusinza amaanyi, ng'embeera yonna embi akyalewo n'eremerawo, ogiwangaalidde mutaata we yagirimu n'abazzukulu bagenda gisikira. Bino ebigambo bigenda kugasa. Omusajja
ajja n'agamba mbuulira omulimu wennaabanga ukoze ngenda kubeera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Saawa zino nkugamba nti Ssekabutani ali kumpi ne Museveni. Mwenna abali mu kyalo muyinza omukunganya ne mwekuba naye ekifaananyi nga mwagala mukiraga abalala nti mumanyi amanyani amanyi Museveni. Tulina abantu mu Uganda ng'omulimu gwe kwekuba bifaananyi n'abakulu kubbirako bantu ssente. Tembamanyi? Kati ye Allah agambye wonaakola bino bingendo bagamba ojja kuba kumpi nange. Kitegereka bulungi? Obeera kumpi ne Museveni ebyaddala embeera ebeeteredde oterezezza obulamu ng'embeera weeri. Kyonna kyoyagala abitiibwa, ssente, access, passport ya reedi, bukulembeze bwa minisita wa ambassador byonna okola ki? Obifuna kyere. Fakaifa obanga oli kumpi ne Mungu. Kye kiyinza okuva mu ekyo. Kati ombaka yanukula omusajja n'amugamba byengenda okugamba onaabikola ogenda kuba kumpi ne Mungu oba mu njogera ennyangu byonna by'oyagala ku nsi Katonda ajja bikuwa. Omusajja n'agamba ekisooka ombaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti sidqul hadith wa ada'ul amana. Okubanga otuukiriza obuvunaanyizibwa nga toli mukumpanya, toli mulyake ate ng'oyogera amazima. Oba olina ebitende ebyo ebibiri oba kumpi naani ne Mungu ensonga zonna azimala. Musajja yawulira nga takkuse n'amugamba zidna nkusaba nnyongere. Omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'agenda mu maaso n'amugamba atya? N'amugamba nti salatul layl wa sawmul hawajiri. Okuzuukukako ekiro nga abantu beebase n'osala tahajjud qiyamul layl kikusembereza ddala kumpi naani? Ne Mungu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa sawmul hawajiri n'okusiiba ku nnaku nga nzibu za kusiibirako. Abantu bali mukulya gwe n'osiiba, omusana mungi n'osiiba, oli mu mbeera ng'okola emirimu gy'amaanyi n'osiiba. Okusiibira mu bugubi kikusembeza eryani? Eri Mungu. Omusajja yawulira nga tekimumalidde n'amugamba zidna nkusaba onnyongere. Omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'amugamba kathratu dhikri wassalatu alayya tanfi al-faqra. Kathratu dhikri wassalatu alayya tanfi al-faqra. Okuyitiriza okukola obulaadi n'okusoma adhikaari nga nnyingi mu bungi bwazo n'okuyitiriza okusaalira omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam kigoba obwavu. Oluvannyuma lw'okufa teriyo kibonerezo kinene ku nsinga bwavu. Kyova olaba Allah we yali alondera sitaani ebyokuzannyisa byekozesa okujja abantu ku mulamwa yagiwa bwavu. Atugamba atya? Ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Sitaani ebateekamu okutya obwavu n'ebalagira mukole obwononefu. Okubba, okuloga, ensaalwa, effubitizi, effutwa, bwenzi n'ebigenderamu byonna kutya bwavu. Kati woyitiriza okusaalira omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam kikugobako ekizibu ekisinga okubeera ekinene mu nsi muno. Nkimanyi ffenna Bannayuganda tuli baavu. Tetusingagana mu bugagga, tuvuganya mu bwavu. Nyinza okubeera wano nga Sseekazi kusooka mwavu okunsinga. Anti ge mazima Sseekazi kusooka amazima gamukalubiriza oluusi naye alhamdulillah. Kati ffenna tuli beetaavu. Ensi yaffe enjavu. Kitegereka bulungi. Kati we tuba twagala okuseeseetuka ng'oggyeko al-akhdhu bil asbab okukola emirimu gyaffe egy'enjawulo okulima okusuubula ekijjawo obwavu ma'nawiyan wa hissiyan okukola kujjawo okulwanyisa obwavu ma'nawiyan oba ozimbye omusingi gw'okulwanyisa obwavu. Naye waliwo ebintu ebijjawo obwavu ma'nawiyan wa hissiyan ebijjawo obwavu obulabwako n'obuyinza okubeera obwavu butalabwako ng'ebikulemesa otuuka ku bugagga by'otamanyi. Kintu kiri kimu kyokka kuyitiriza kukola bulaadi na kusaalira Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ate ekijjawo obwavu hissiyan bw'otalabako kwe kwewala amazambi n'okuyitiriza okukola istighfar. Allah tugamba atya? Waqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Kati omusiraamu ayagala okugoba embeera embi n'okugoba obwavu amadaala gali asatu. Sooka oteekewo emirimu gyo gonna nga gufaanana buli mulimu mulungi mu busiraamu kasita gwange gwa halali. Mu makkati g'oteekawo omulimu weewala amazambi oyitiriza okukola istighfaaru n'obulaadi osembe nga ensonga ezo zonna oziggaddewo n'okuyitiriza okusaalira ani?
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzi kuno basajja bakulu batunyumiza ne atugamba nti oluberyeberye dunia yimu baraka nyingi. Lwaki abantu batambulanga mu byalo eno nga batambuza amawulede. Amawulede gano ekitabo atakimanyi kino okuva gye twatandikidde ku mulyango ogusooka tuli ku 14 ndowooza girimu emiryango 19 oba 2 gamba. Naye emiryango egyo buli we tugamba abtadi'u al-imla bismi dhati al-aliyya sallallahu alayhi mustadirran faydha al-barakati ala ma ana lahu wa awla Allahumma salli wa sallim alayhi. Tunagenda okuva mu lutuula luno nga tusaalidde nabbi emirundi ekitakka wansi wa mutwalo omugatte. Waliwo kummwe mu myezi omukaaga egiyise eyatudde n'asaalira nabbi emirundi mutwalo nga gyekutte. Kyova olaba ginatandikidde njogedde ku bintu ebirabwako. Hafidhul Jawzi omu ku bamanyi abanene alina mawulidi nnamba mu hadith omukuukuutivu yafa mu kyasa kyakuna. Agamba atya baamala okutandika okukuza amawulidi gatambudde n'ayogera n'agamba ffe kye tulabyeko abakuza amawulidi kyekiriwa buli ekifo kyonna ekikoleddwamu amawulidi Allah akiwa ebintu bino ebisatu. Ekisookera ddala min khawasil mawlid emu ku byama ebiri mawulidi amanun lidhaka al'am omwaka mulamba mpaka ku mawulidi agaddako oba kuva ku mawulidi gano mpaka kugaddako Allah abawa obutebenkevu mu kitundu ekyo. Nagenda maaso n'abagamba wa bushra ajilatun binailil qasdi oba binailil bughyati wal maram. Na buli yenajja mu lukuŋŋaano olw'okusaalira nabbi mu bungi nga buno ensonga yonna gy'abazze nayo nga yagala Allah agimumalire Allah akola ki agimala. Kati ffe abamanyi ebyama ebyo kyova olaba obulamu bwaffe tebufaanana bulamu bw'abantu atasaalira nabbi. Bannaffe abatabliigi nkwano gyange basiya batugamba nti mwasaalira nabbi muyina ssente naffe netubagamba atabliigi muyina obwavu. Ne banyiiga ffe ne tusanyuka ne tubagamba ekituleetera obugagga bwe mutuwaana tuyitiriza okusaalira ani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna kyeki kwe kuteeka ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu nkola oba ebikolwa oba naye mbasomedde hadith nga nfundikira ebigambo byange. Gamba etya kathratu dhikri okuyitiriza okukola obuki obuladi n'okusaalira nabbi kigoba obuki kigoba obwavu. Bannaffe abanoonyereza hadithi ntuufu oba nkyamu hadithi eyo salihun lil istidlal eyita ku kasengejja k'okwesembesa nayo. Sigenda kuyingira mu ntuufu nkyamu ekyo nkyogedde ama kyekitegeeza okitegedde. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatuwa eddagala nkimanyi embeera ssaawa zino nzibu buli omu alina ebizibu ebyenjawulo naye bw'ayagala Allah akuwewulireko kakasa nti mu makaago ne mu programu zo ne mu kitundu kyammwe muyitiriza okusaalira ani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamu ku makubo agasinga okubeera amangu kusoma kitabo nga kino. Buli layini gy'osoma ng'omusaalira emirundi emeka 2 kati w'omalirako ekitabo kiramba oba omusaalidde emirundi emeka. Kyova olaba Imam Ibn al-Jawzi agamba twakirabako nga tusome mu kitabo kya Allah ekirabwako buli wonna bwe baakolanga amawulede Mungu ng'abawa obutebenkevu ng'ayitiriza baraka. Kyekigambo ky'abasajja bakulu ensi yaggwamu emikisa olw'ensonga nti mwalekera okusaalira ani nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukomyewo enkola eno. Wemba mwagala okutereeza oba wemba mwagala okutegeeza wemba mwagala tutereeze obusiraamu bwaffe tukomyewo emikisa mu bulamu bwaffe. Emikisa gya nabbi gino teyafa nagyo. Buli wayitiriza omusaalira Mungu ng'akola ki nga aggulawo emiryango gyaki egy'emikisa. Hadithi gyefundikirira omubaka sallallahu alaihi wasallam musajja teyakkuta yamugamba zidna badde nkusaba otwongere. N'agamba atya? N'agamba man amma qauman agamba nti man amma qauman yenna abakulembedde abantu falyukhaffif abeerenga akendezaamu tabakalakata tabafiirako tabakolerako maanyi wadde amawulire. Lwaki? Fa inna fihim alkabir olw'ensonga nti mbana abamuwuliriza mulimu abagenderedde mu myaka, wal alil mulimu abalwadde, wadhaif mulimu abanafu
ngawulira wali omusalo gumwokya tuyitiriza osalira nabbi obanga munafu jismiyan ng'omubiri muki munafu wadhal haja mulimu ayina ensonga emupakusa ekola ki emutwala naye nga nkakasa nti buli omu yenna atudde mu kidaala kino bibarakati salati ala nabi olw'obulungi okusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe tumusalidde agenda kuva ono nga Allah amalidde ensonga ze nsaba Allah fenna abeere nga atumalira ebyetaago byaffe obudde bwo kituufu butambudde tubadde tugezezaako olwanyisa bbalu zangi tugimaleko naye twagala ate n'embeera etulamulira kirala mbasaba ebigambo byange bitera okubeera ebingi naye ngenda bikomya wano inshallah neera mu interest y'okukuuma obudde tusigazza ndowooza ensonga ziringa 3 enkulu tuyina omusomesa omukulu nze mbadde nteekera mukama waffe abeere nga asomesa Dr. Adam inshallah akazinda ndowooza wenkata yagenda okukabaka tugende mu kiyamu tubeere nga tuggalawo omukolo gwaffe mu buki mu butongole tusaba mutusonyiwe okubanga tubakandaaliza nnyo naye tujja kugenda tutereeza mpola nsaba Allah fenna tuwe obulungi mu lukuŋŋaana lwaffe luno na buli omu amuzzeeyo mirembe na buli omu amalire obwetaavu bwe tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min aljannati manzila wa salatan wa salaman ala sayidina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.